The newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the Newsroom mbala musako mwena abalungi bagenda maaso n'okubanga mutugoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kwoteeka obweru w'eggwanga kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala yenzeddeni abatuusaako ensonga semasonga ku mukutu guno ate era ez'enjawulo olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayugumizza Busoga Nate nga bulijjo bw'azze agenda maaso n'okubeera ng'abikola. Jjukira nti bino bigenze okubeerawo olunaku olwaleero ng'olunaku lwajjo musajja mukulu amanyike Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Musajja mukulu amanyikiddwa bulungi nga Bigirwa ono nina bangi bamanyi nga General Bigirwa nga yakamala okubeera nga atongoza oboolyawo ekisinde kye kyagamba nti kyekigenda okuleeta ekyukakyuka mu bitundu by'e Busoga. Kaakati olunaku olwaleero omukyala amanyikiddwa nga Masse Warukamba bw'abadde ku mukolo gw'ekubyaza agenze maaso n'okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okubeera nga aggressinga omukolo guno. Wabula ekibaddeyo nkugambye weetaaga naawe ogende maaso n'okubeera nga okirabirako bwerabizi. Wano nno father abadde atutte misa wasinziridde n'agenda maaso n'okubeera nga abaako byasaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amusabidde essaala n'ayogera ebintu bingi n'ayogera ku nsonga oboolyawo eziruma bannansi. Wabula kyannaku nnyo nnyini ddala nti omubaka amanyikiddwa nga Grace Kakooza ono nno nga yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa Women MP oba omubaka wa Kiboga West ono nno yagenze maaso n'okubeera nga akwatibwa kyokka ate nga n'omukyala amanyikiddwa nga Honorable Nabosa mu Mityana wali eri municipality naye ate tuntu ly'olwaleero agenze maaso n'okubeera nga akwatibwa. Kaakati yawo wennyini nzikiriza banywanyi obutamala kadde konna mbasabe vidiyo eno mugimpele like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi vidiyo eno ejjaba etambula ku speed ya yiri etuuke ku buli sekinoomu ate era mu ngeri y'emu bwe guba nga gwe munoni gw'ogusosolaba ku vidiyo zaffe njagala okubeera nga nkusaba ogende maaso n'okubeera nga ate subscribinga bwomala okusubscribinga onyige wali eri mukade okaje personalize okateke mu all of the notification ku mboozi yonna ate era ogende maaso n'okuzifuna nga bwe tuziteekayo ku mukoto guno. Nkugambye kubadde ate oboolyawo okujaganya kwerere nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuka ku mukolo guno bw'ati bw'abadde era njagala nkuweeko ku bintu bino nga bwe bibadde tweyongereyo. Embeera bwetyo bwebadde wabula ebigambo bingi byagenze maaso n'okubeera nga ayogera era njagala nkuwe ku bigambo bino ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tuwulirize bulungi. Mu constituency aletayo message nenga akola emirimu gya kibiina n'akola emirimu gy'abantu bonna bonna yali MP candidate nena making sure aba MPs abalala bonna bayisembu. Yes, Masse Warukamba yawangula wano tukimanyi bulungi era omu ku bantu benjogera na banaenze njogera n'abantu abo bali mu rezimu ne wabeera abapoliisi oba abamagye abakabi bajja mponampona ne baka obitukuwagira naye tolabisa so tukimanyi bangi nnyo batuwagira kuba balaba kyetuyimirako kituufu. So nali nyumyako n'omu mu kyama n'oŋŋamba oyo mukazi yawangula mu buli kitundu naye yali tamanyi bwe bamulangirira ensonga lwaki tebamulangirira. Imagine mu nsi nga musalawo kyemwagala naye ate ne bagamba awo nabadde tamanyi ngeri gyajjayo buwanguzi. Omukyala amanyikiddwa nga Masse Warukamba y'omu ku abo abakyala ababadde beegenze maaso n'okubeera nga bayimirira mu kibiina kya National Unity Platform era nga boogerwako bingi okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kugambye ebigambo byayogera ku Masse Warukamba
biyitirivu era nkugambye tebirojjeka wabula njagala nsooke nkwe video eno eya father agenze maaso n'okutwala misa eno mu maaso owulirize ebigambo byogedde ate era nkuwe ebirala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'agambye wulirize Sebo President Mukulu Ssentamu Kyagulanyi tubona ku TV eyo nga there is a lot of violence but today twenda kwebaza Katonda there is a new face yetutukubona mu church edipictinga it is not a violent face but a friendly face Baba wakitegera Mukama yebazibwe era ife we want if there is a message to be given today a message of peace the president asobola okukyala oba abagebe basobola okukyala ebintu byaba peacefully let that message go deep into abantu abalowooza nti there is always violence Mukulu Kyagulanyi nga nsiimye okubona ndi Reverend Canon Andrew Mpata omusumba w'ekifo kino ndi wano ze na n'omukyala wange Edison Mpata oyo ankuumye we are making 30 years. Oh wow, that's so sweet. 30 years in the marriage. Wow. Ndi wano ni last born wange nali awo Roza omubona tobuuza afaanana ninze. There is no need of going for DNA. Kale twaniriza mu kifo kino. Gamba inti ye byabadala mu TV nga bijaga nti oba oli awo Kyagulanyi abadalaga ngobawo violence nyingi nagamba naye ate kimwewunyisiza okulaba ku musajja ow'emirembe ngera n'emirembe weegiri kakati awo ne twebuuza baani ababadde baleeta violence ekitegeeze bwe watabawo interference y'ababyokwerinda osanga nti abasajja bano bambi babeera mu mirembe era nga nabo baagala okufuna eddembe n'okukola emirimu gyabwe egy'ekibiina oba oliawo mu ddembe waliwo yabadde agamba nti singa ne nuupu erekebwa okubeera nga bakola oba n'ebibiina ebirala babireka ne bikola exercise zaabyo then zisobola okubeera nga zisimba emirandira n'okubeera nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola nga bw'olaba NRM strategies zaazo bwegenda mu maaso n'okubeera nga esimbako abantu ku mitendera egy'enjawulo ne zino exercise ebibiina nga bino tebisobola kubeera nga bizituukako olw'ebyokwerinda ebigenda mu maaso n'okubeera nga biri nnyoba oliawo mu nteekateeka zaabwe ebigambo ebyo nno mwana tunyagadde tubireflecting ku mbeera y'emu eno wuliriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tubadde muli banyiivu wadde babakola bibaluma wadde mulina obusungu wadde mulina amaanyi ag'ekibubuka tugakozese nga twewa ekitiibwa nga tukawo ekifaananyi n'abaana bato abatulabirako batwenyumirizeemu nga ffe bwe twalaba bamandera bwe babikola ensi ne bawa ekitiibwa ne bamusiba emyaka 27 naye n'akomawo nga tewali asobola muyita criminal kyeki ye example gye twagala okuteekinga era ye example gye twagalanga okuwa abaana ababatugoberera nga nvudde ku nsonga eyo muzikirize ntwana omukisa guno nange okwebaza Katonda olw'obulamu bw'amanyinaze Mase Walukamba omukyalo ono namusinkana mu 2018 naye ebigambo bibiri oba bisatu byensobola okukozesa okunyonyola Mase Walukamba. The first word is decency. She is a decent woman. Ekyokubiri is trust. She is a trustable woman. Basebo ne banyabo omulaba NUP einaba MPs okwetula eggwanga NUP einaba mayors ba councillors n'abakulembeze bonna bonna ne buli mukulembeze wa NUP gwe baalonda yayita mu ngalo za Mase Walukamba. Mase Walukamba ono ne mukyala eyali ku
kakiiko k'ebyokulonda kasunsula ka National Unity Platform era nga ne mu kufuna card yalinga playinga kinene nnyo wabula Kyagulanyi alina byamwogeddeko ebyenjawulo nti ne bwe yankubadde yali ku mmeeza egabe emmere n'ate naye bwe yatuuka okubeera nga tugambe okwebegera teyeebegera yalinda basooke bamuwe alyoka agende mu maaso n'okubeera nga yeeyongerayo oba oliawo n'ekirooto kye wuliriza ebigambo bino. Nkwaddeyo miliyoni 5 zenjagala kaadi, nkwaddeyo miliyoni 10 zenjagala kaadi. Nga noonya muntu kigwanyiza okwesiga. Moyo wa Mukama yandaga omukazi gwe bayita Mase Walukamba. I don't regret it. Mase is a very selfless person. Tubadde naye yali candidate. Naye akola emirimu gy'ekibiina nga mu constituency aletayo message naye ng'akola emirimu gya kibiina n'akola emirimu gy'abantu bonna bonna yali MP candidate naye n'amakinga sure aba MPs abalala bonna bayiseemu. Yes, Mase Walukamba yawangula wano tukimanyi bulungi era omu ku bantu b'enjogera nabanayinza enjogera n'abantu abo bali mu luzimu ne babeera ba poliisi oba abamagye abakabi bajja mpolapola ne bagamba obi tukuwagira naye tolabisa. Akagambako oba mukawulidde. Anyway, kakati nno musajja mukulu ono yavuddeyo ne yebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amugamba kimu bannaye. Weebale kubeera ng'omusajja mpuuga oba oliawo bamukwata ku nkoona wuliriza. Saba munneebalize Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP. Mumwebaze okugoma mpuuga. Munneebalize okugoma mpuuga. Munneebalize okubeera omubeezi ku Oweekitiibwa Sseggona ne Muwanga Kivumbi. Abantu abo baali ba Democratic Party naye nga batutawaanya naye ffe tuli bagumiikiriza tosobola kugenda n'olya miliyoni 5 miliyoni 5 omukulu oyo yalya eddwaliro ne Panado ne Quantum eryandijanjabya okugima banze bwompa miliyoni 5 nzimba eddwaliro ninteekamu amalagala ninteekamu n'abasawo n'amasomero nga kwegali era ffe mu Democratic Party twago Kyagulanyi waliwo akayimba nti mubikwase Kyagulanyi ebizibu bya DP ebikugu byonna ebiteega twalyetika ne tubikwasa Kyagulanyi naye ndowooza alina emisango egikola egyasobodde okulengera ekizibu ekyo abantu abo babeera babalabisi batuzoganya mu Democratic Party panga kuteeka kutaka. Ebigambo nno bwe biti omunywanyi bwe biri awo wennyini nga tovuddewoko ajagala kuweko ku mwami ono kale kasooke nkuwe omubaka Goleti Namugga bw'abadde mu constituency ye ng'aliko abakyala b'ekibiina ekimu bagenze maaso n'okubeera ng'akwasaganyizaako abategeezezza n'abagamba nti yali wamu nabo era ye ku kyenkulaakulana bali bwe bati. Eyo NUP ebeerese era mubadde mugiwudde mukwireko NUP mu ngalo. So kati wano bankoze eki? Emba ndese kwa nalika manya agala okukola bling kyakola. Ati wamba nalirese kakadde nga maze ndese 7 ono 10 ono 10 ze sibikola ebyo. Tekikola makulu. Kati buli omuntu abamuzze buli owa NUP yenna mubalire ku namugogo omukugu nja kwetika ate nga ini simplicity. Simwe bange. Naye badduukiridde ebbanga lyonna nsangala gye saagenda. Era njabbawa ensangala saagenda katimba nabawa kati namwe bawaddeyo akakadde. Namwe mbawaddeyo akakadde naye nze mbagambye ekintu kye tugenda okukola is genda bayambako sente zino eziyita mu government. We shall talk. Ngolese bino byenzija ne mbayambako. We can do better. Muyina omunene naye temumanyi. Mujja kitegeera mpola. Sente zino sawa muzikwati. Kakati Father Semyalo. Abaana bano abato bano
Nina wane mtwalo jange 5 genda bagulirayo ka soda mukagule bakanye bano ngabo bali wano zonna muzigule mo boli atwala utupa bwe busatu oba butano abavubuka bagabudde bana sobola encourage gokola ki akati bino siguze obudde nyina butono nziruka eri ewalala nyete mufaayo mugule bijja kutambulira naye kyemugenda okukolera zino si za bino njagala Father Samuel okunakulwa abavubuka bana abantu ababeereddewo mu bagabule emitwalo 10 gyendese omugule ka soda n'otuza abagenyi bamwe bakole ki abagenyi bamwe banywe bino olusimbi kola manyi ombaka lwazze nga mulwawo okundaba olusimbi nti lwazze namwe mweyagalemu olwekyo ndi mukutegekayo tugenda kuteekayo yusidde olunaku lw'abavuka mu constituency yonna tukyaze abagenyi bonna be mwagala okulabako mulete proposals zammwe mu ngeri yobasakiranga abavuka nkyaluteekateeka want a mega event for the youth in Mawogola omukyala wa Mawogola constituency omukyala ono amanyikiddwa nga Namugga for sure mu babaka abali ku ludda oluvuganya she's among those whom we can call leaders who stands with her people in all situations no matter what. Bambi omukazi ono ayimirira nnyo n'abantu be ate nga ye mukyala avaayo n'ayimirira ku nsonga n'ayogera ensonga semasonga awo wennyini kankuwa ebigambo by'omwami ono obiwulirize. Emirundi tetugazizaako okuleeta wano amaanyi g'emundu tugasinga amaanyi ga Katonda kyova tubise mu kanisa wasobola okutuuka. Tuli basanyufu era tulina essuubi ly'amaanyi omwami ono ategeeza nti amaanyi g'emundu tegajja singa maanyi g'abantu nti abantu bwe banaaba obumu oba oliawo banatuuka kulyengedde. Amanyi Abaganda bagamba nti sosolya bw'atafa kyalwaddaki yatuuka kulyengedde. Yenzedde ninjagala okubategeeza nti Beyond the Newsroom gwe mukutu oguliwo ogenda maaso n'okubeera nga gukuweereza mu buli mbeera. Leero Sunday ate nga bwe ba Sunday tusooka ne tutendereza omutonzi ne tumala ate ne tujja ne tubaweereza. Munzikirize mbagalize akawungeeza akalungi tusinkana olunaku lujja balwankya ate era mu mboozi endala mpitirivu nnyo nnyini ddala ze ngenda ogenda maaso n'okubanga mbategekera tuzifune ate oba oliawo zibeeko wezitwongera. Yenzedde ni BTN Media Beyond the Newsroom. Ayagala olanga naffe simu zaffe weziyawo wansi omuntu yenna gw'onaayogera naye ajja ava kukolako bulungi nnyo nnyini ddala naye nga business zituwe tugende maaso n'okubanga tulanga ffenna ensonga tuzitambuze bulungi nnyo nnyini ddala. Awo wennyini mubeere bulungi mbagaliza bye munjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.